Okay, ku cruise exclusive webale nnyo okubeera ng'ate otwekuumirako Allen Cruise gemanya and of course webale nnyo okubeera ng'ate osubscribinga kweno channel wamu n'ebyenkola ebirala okutwaliza wamu nga Mama Brighton Mutyaba n'ebintu ebirala naye nga simanyi nti oba omwami ali kuno nandyagadde omufuula Tata Brighton naye tujja kulaba mu maaso awo naye nga wangi Kambe Brighton owe Brighton onasobola taata kale olunaku lwali tulina Eddy Kenzo oba muyite Eddy Lisa Musuuza gwe tulina olunaku olwaliro bingi nnyo ebitambudde wiiki eno and of course nga celebrity w'amaanyi nnyo tetuyinza kubeera awo wiiki neggwako omwezi negugwako nga tewali kimutuuseeko birungi bi negative naye nga wabaawo ekintu Kenzo tasobola omwezi tegusobola kunzika guti nga tewali kituuse ku Kenzo waliwo abadde bagamba ne bagamba nti kati Kenzo lwazudde sister we ndowooza tulinde press conference tutandikira awo ate munnange ne bweba press conference bubiiki obukirimu celebration naye buli omu asobola okuba nga ensi agikwata nga bw'agikutte lwakuba obaŋŋambirangako abantu abalowooza bwe batyo yonna gye muba mubeera obagambanga nti babeeranga nnyo abantu abalungi so that basobola okufuna ebirungi omuntu yenna buli w'omulingiriza ennyo n'olingiriza Mukama abantu bagemulidde it can lead you far. This is just an advice kubanga kati omuntu wagambira hey katulinde why are you bothered because someone is happy because someone is doing their own business kwegamba kyandibadde kirungi ne tubeera nga tubeera kiriya because nze manyi abantu aboogera ebintu bino they are our people in our circle bannamawulire bayimbi baani okiraba so nga kyandibadde kirungi ne tubeera nga we mind our business in a different ways okiraba omanyi omuntu abantu bagamba nti mwabayimbi mubanga ba prophets naddala oluusi bye muyimba okimanyi wayimba oluyimba tulinda mugole naye nga ate Katonda ateeka kuba wali oteeka kuba ng'oyimba ninda sister wange ate kati kye tufunye twandiraba nti ate omugole tulabanga sister ye mugole alhamdulillah alhamdulillah wenkubuuliza myaka 23 nabadde ku internet nga ndaba penge ng'agamba Kenzo musetinge Kenzo project Kenzo emyaka gy'omaze ng'oli star ogamba otya abantu nti nebbanga lyonna bali tulabanga sister wo bigambo bya Penge. What's your message to your brother Penge? ate nze nyiza mugamba ki ye bw'atyo bw'alaba ensi so myaka 23 gino mubaamu ebintu bingi nnyo sister wo byalabye osanze abavubuka tebannamukolako kintu kyonna katugambe kuzaala wamusanze mu mbeera ki era nga bw'omanyi omuntu we ku street okitegeera talina bulungi mbeera yakubeeramu yeeyiya abaana abanaku bonna obamanyi there is no way he can survive era yafuna omwana we yasooka ku myaka 13 ate akola eki ibwe bulamu bwe yali kati gwali omusuubira kola ky'omuntu yali atambuza amenvu ku kkubo. What was briefly story yabadde etya? How do you meet her? Story fe tuze tumunoonya emyaka gyonna naye bwe yali yabula we twali twamuteeka gwe twamukwasa yali yamukwasa omulala gwe yamukwasa yagamba teyamuyisa bulungi ali tamuyisa bulungi n'avaawo n'agenda yeeyiye nga tetagambye oli yadduka obuddusi so kati nga network neefa n'abeera eyo nga buli kimu kyamutama affe tamanyi gye tuli nga akimanyi banzaala n'abaana babiri abalenzi tamanyi gye bali amanyi tuli Masaka eyo oluusi naye nga talina watandikira nga ne mukyalo tajjukire kuba yavaayo nga alina emyaka emeka 3 oba okitegeera naye we yali ajjukira we wali we yava oba okitegeera however much yali si musanyufu n'embeera emu endala kati nga tayagala kuddayo naye bwe yakula n'awulira nga yandyagadde okulima ku malaalo g'abazadde be ng'akuze kati azadde n'omwana afuuse omuntu omukulu ensi agitegedde recently wano n'addayo bafuna contacts ze kati ate balinga contacts zaffe zaababula kuba naffe twali twagivinga apo naye bwe nava mu kyalo wano
omutima ne gunnuma nnyo kyenva ngamba mukulu wange nti netunoonyeeko omulundi ogusembayo ddamu obuuze ku bantu abo oba yali akomyewo okubanoonyaako munnange agenda okuddayo nga yali akomyewo okubanoonya era nga ne contacts ze bazirina ne bazituwa ne tumukubira najja wano yajja wano ku big talent emaki ye nyini yeereeta nga tumukubidde olwakugamba abadde abeerawa abadde awangalidde mu katwe emyaka gyonna katwe ne makindye distance si mpanvu era omuntu yeebuuza ekibuuzo n'agamba nti okay kirungi Eddy Kenzo yazudde sister we but abadde talinaako kuru yonna nti omuyimbi ono gwawulira Kenzo ye brother we bamugambako nti waliwo abantu abajja wano nga bakunoonya kubanze nali sigendayo kuba nyina erinnya nze bwe ŋŋendayo noganoonya sister wange oyinza okufuna abantu miliyoni ng'emmeka naye oli omuntu gwe twamukwaza twamugambako mande mukulu wange yamugambako n'amugamba tumunoonya naye muganda waffe Kenzo biki babinyumyamu babiri naye ng'oli mande yamugambye tandabyeko so ye bwe yali amunyumiza yamugamba nti waliwo abantu abakunoonya bajja kuba wano nga bakunoonya naye omukubba okulabika yoyo omuyimbi Kenzo obukitegeera nga n'oli yennyini takikakasa oba yenze so n'agezaako okujja wano ku kikomera okitegeera naye nga sibaawo ng'ate tasobola kukyogera nti mwagaza lwakino ng'agamba bugambi njagala kulaba ku Kenzo nyogereko naye okitegeera naye nga sibaawo nanti lufe bwe twamunoonyeza. Did you get time ng'omaze omuzuula olaze wano ku big talent mwafunye time ya DNA? Muganda wange waliwo ekintu ekyetaagisa DNA nekiteetaagisa wangi kubanga ye buli kimu process yonna atuula wansi n'agikubuulira oba okitegeera yali muto naye ng'alina byajjukira era bw'abikubuulira naawe olabira ddala nti yeye ekyokubiri alina embale kale yalwala entunuka edda nze naginyiga nga nange nzijukira bulungi era ku lugalo we naginyiga ogiraba n'olwala lwakyukamu katono nga nzijukira ne bwe twagenda mu kyalo nga ne we nagimunyigira amanyiwo nti waginyigira awo. Erinnya Monsanze tebaalikyusa engeri gye yali omuto badde baalikyusa olwo nga bamuwa amannya ki? baali bamuwalya Ashfa Nankinga. Ebyo nena mugenda bizza tujja bitereeza. Okay. Tunyumize ku moment wabadde wamaziga okukaaba olina emyaka emmeka musajja gwe kikyotamanyi oyinza okuba oli mugumu abantu baba bagumu naye era at least you're very emotional nze ndi very emotional amaziga gange gali kumpi. Twabadde tuli ku TV nga interviews zitambula Katulu Bwama n'agamba Uganda tewali muyimbi ageraageranya Mukisa gwe nagwa Kenzo n'agamba Kenzo is very lucky. Actually yakoziganaga Kenzo ye muyimbi asinga okuba lucky wane Uganda n'abayimba emabega yonna nabayimba yakkiriza bayimba naye n'agamba Kenzo is very lucky. Kenzo, do you feel that luck? Luck ojulia muli eri nti nawe okimanyi bulungi nnyo nti Kenzo Uganda gwasinga luck sawa zino mu regeneration ya sikiwa nti nze nsinga luck. I'm one of the lucky people but I'm one of the most creative people. You understand? Yes. Ekyo ndowooza Uncle Kato ky'ataabagambye. I'm very creative. I create magic. You're not lucky. You're one of. I'm one of. Okay. Nawe oli lucky. Senga tobadde lucky senga toliwo wano. Kituufu. So, but I'm one of the most creative. Kati gwe ina chance entuukirira n'ombuuza ebibuuzo bino. Naye kati kijja eri gy'oli obimbuuzizza otyo omuntu oli okubinyumirwa. Creativity eyo. Kati nze njirina nnyo mu kuyimba wano. I'm very creative. I create magic. I create songs nezifuna millions and millions of views. Nezagalwa ensi yonna. Is that love? Sawa zino neebuuza. Kenzo akakodi oko kaliwa. Mu bwongo muno. Era bwe nafa kijja kuba kiweddewo. Nze muno. Do you sleep before researching ku kyogenda ku nnyimba z'ogenda okuzaako? Mukama yampa ekintu kye bayita knowledge and wisdom. Gwe ebintu bw'obiraba nze si bwe mbiraba. Gwe kyolaba ng'ekinafu nze nkiraba kyamaanyi era nenkikuliyetingamu. Ate wekkiririzaamu? Of course, because I know what I'm doing. Okay.
tuli Eddy Kenzo gw'omuvubuka amulaba oba nabingi by'osobola okuba nga ate omuyigako. Twabadde ne birthday ya Maya and of course abo videos twabulabye. You were seen twakulabyeko ne Amal yasobodde okuba nga ajja na celebrating ne sister we mukulu we. Olunaku lwabadde lwabibala kulya kusanyuka. Tunyumizeeko. This time round watumiza omwana Amal yasabye muganda we. How was it? Maya yamusaba n'agamba abadde ayagala celebrating a birthday naye yabagamba ekirabo kimuyinza okumpa n'ensanyuka kundeterani nabo ne bataba bubi ne bamuleeta ne celebrating naye. Maya yasabye. Maya yasabye. Gwenga taata omwaka kuleka guweze nga bana abaana tobalaba babiri. Kiche walabye anda kifaananyi kiche walabye naddala mbawalaba babiri future mu maaso. No, abawala balina bond y'amaanyi. Mumaze omwaka nga tebeeraba naye bwe beeraba oyinza olowooza babadde bombi everyday. Ne bwe mbeera nze kennyini nali mmaze ebbanga ddene nga simulaba mwaka plus naye era bwe yandaba we twakoma we twatandikira it's like nali mulaba everyday. Mwazibizaako olunaku nga muli mwenna? Namulabako just few hours n'agenda but we good. Did you wish to spend a full day? Alani biki by'obuuza gwe bw'obeera gwe nga mwana wo. Oyinza okuba wakoze request neegaanibwa. I would like to have more time with her naye embeera eriwo yeeyo. I don't believe in fighting okusika omugwa sikukkirizaamu nnyo. Nzikiriza nnyo mu let things flow then Mukama ajja kukola egigye. But anyway, summing it up, how was that day? And a good day, my brother. A very good day. Olunaku lulungi. Mukama wabuyinza kasita oyita mu lunaku ng'oli mulamu. It's a good day. Walabikidde ku mu New York ku billboard abantu bonna kumpi buli abayimbi mu Africa worldwide buli omuze n'abayimbi abamu abazungu tebalabikirangawo naye Kenzo wasobodde okuba nga olabikirawo. Olwa remix gye mwakoze ey'oluyimba Meshua. Bw'oŋŋamba okuyimba oluyimba olwo wammanyiza okuyimbako Meshua Meshua naye ebisigadde mwana wa maama ontuma singa obadde tonnazuula sisitawo obadde ontuma n'oŋŋamba nti Alan zuula naye briefly how do you meet this lady kuba oluyimba lwafulumira mu quarantine nga tuli mu quarantine how do you meet this lady and kyakutwalira ki? Nali Ivory Coast anta lwakuba kati abantu bawano tebamanyi how far I've gone mukitegeera bonga bannayuganda lwansonga tebaagala kukimanya and tebakimanyi but have gone far. I'm one of those big artists kugamba kale nze omu kuba celebrated African artist of all time. You understand? Kati bw'otuuka mu nsi yonna gy'oba olaze of course abantu baayo abali great who knows what it takes to make magic, to create magic. They will call you for dinner, they will call you for tea, they will call you for a conversation, for celebrating you and okulaga nti thank you for whatever you're doing. Kuba bamanyi what it takes, they know it's not easy. So buli nsi gye ndaga I meet different legends and some are my friends. You understand? So netufuna discussion nti watya nga tuludiddemu ko the new version, tuluddemu ko the new generation version n'abaana abanaddako nabo balwagala in different ways. So netukiddamu and I think it's a good project. We can't just wait to release. Enyalo omukyalo olimpa obuzibu okupronouncing. I don't want to pronounce someone's name. Monique Seka. Monique Seka. Wow. This is your first time okwapiaringa ku billboard eyo. And gwenga omuntu kyekyakuggidde in your memory. And nze ensi nagivaako. Ensi nagivaako buli ekintuukako njogera ekigambo kimu alhamdulillah. Ensi tekwemazanga. Ngenda kugitwala wa.
ensi nasigala kugiryako mmere. Do you feel like your energy is appreciated by Ugandans? I don't care. You understand? I only appreciate God. Check it. As long as me, I am happy. I don't care, my brother. I care about those who love me. Oshiraba. Nzo omuntu wabanjagadde, I am happy and I'm grateful and I will always show them the love. Gwe bwoba tonjagala ebyo bizibu byo si byange. Ukitegeera? I'm not here to be appreciated. I'm here to do what I have to do. I'm here to do my job. You understand? Oinamu abantu bokolera ne basiima. But if you say you're not here, Agambye, I care about those. And but mostly I don't care about mbu bantu tebansiimye oba abantu tebakusiimye. I don't care about that. I only care about doing what I have to do. Nze omulimo gwange kuzimba Uganda, kumakinga sure nti Uganda njiteekako ettoffaali n'obulamu bwange ne family yange. Ngenda okuva mu Uganda nga nzijukirwa nti Eddy Kenzo yaliwo okera yakola kino. Kati ebisigadde discussion zino eziva emabega, I don't want to know. It's none of my business. My business is to work. Ebirungi byokoledde Uganda ng'oyita mu music. Government at last yakujjukira ne kufuula brand ambassador wa tourism. Many said, of course, nga bw'ogambye tofaayo ku bigambo byogerwa. Many said ne bagamba Kenzo project. Nga mu njogera ennaku zino bweri. Abasinga bagamba eyo project naye nga bagamba project ya government. Kenzo okutuuka okufuulibwa brand ambassador. I think wakirwanirako ebbanga ddene and at last n'okifuna. Obwowulira ebigambo nga Kenzo project n'ebintu ebirala ebyogerebwa ku kye baakufudde gwe ng'omuntu, what goes around in your mind? Soko nnyonnyola ekigambo project kitegeeza ki? Nkunyonnyola encoding ku bigambo ebyogerwa. Nnyonnyola ekigambo project kitegeeza project bo kye bagamba nti Kenzo oba ngambe nti government eringanga ewugula kubiriwo politically kali like politically bagezaako okubanga abajja abantu obwongo kale babushiftinga babuze kubira. Okay. Kakati nze ntambudde ngenze government Ministry of Tourism empadde omulimo gw'obwambassador sibwe kiri on a goodwill nga nze neesaliddewo ngenze mu kidepo nkubye ebifaananyi mbitadde ku social media yange ngambye abantu mugende mulambule ekidepo ndagaawo politics kisoko ndage project yawo politics aliwa oli mu baddamu gwambuuzizza nze mbuuliza abantu Eddy anti kati bannyonnyola ate gwe oli musiru oli musajja mugezi. So bannange mukomentinge mumbuulire era Eddy mutubuulire gwayo mulaba politics. You are a professional journalist. You are here to help your people so that they can learn something. Tobuza abantu bansi yo bannyonnyole politics waali awo. Nange era ndi professional journalist. Nange bye beebuuza mu mutwe era nange mbikuleetera. Mpozi ng'omulimu tugusobola. Kenzo ngusobola. Anti kati babuulire nti oli bw'ava wano n'agenda ate nga alina family. Va ku family. Kuba nti tukolera family. Alan omanyi mubuzizza ensi eno. Mubuzizza naddala abaana ababagoberera bo balowooza nti ebintu byemukola bye bituufu. So njagala bukeero bagambe nti Eddy Kenzo yennyini ng'omuntu kya bulambuzi. Ekyo nkimanyi. Bw'aba agenze n'agatta kyakoleredde n'entuuyo ze n'erinnya lyafunye n'abawagizi baalina eyo n'abagamba nti Uganda nnungi, Uganda eyiye mwazaalibwa bw'aba agiwaanyi, kiba kitegeeza nti ekyo kyalina okukola. Bwe nva wano ne ntandika okukwata ensi yange ne ngivuma era ne ngivumirira, kitegeeza nti ntemye omutwe kwe ntidde, nze sigenda keera nkya kubeera mu Zimbabwe. Mutereeze ensonga zino. Gwe oli mu kwewunza. Weebale nnyo kinnyonnyola
weefula mbu nno tobimanyi naye okimanyi mutegeeze abantu ekituufu okitegedde so that we can respect you Alan. Nze saagala ntandika okulabira mu kifaananyi ky'abantu abaliwo okwenoonyeza ebyabwe. You are still young. Be a professional journalist and speak the truth. Nze government ne bweba empadde ssente mpromoting e Uganda nga gwe bwogita project. What is the problem? No. Inse kulaba. Don't ashame yourself. No, I've not said you quoted me like as if I've said it. That's what you're trying to create a propaganda. You're trying to ogezako okubuza abaana abo. Abaana mu bagamba amazima. Okitegera. Nze nkimanyi bino webirimbo ate simanyi opposition, simanyi ate government. That is none of my business. You understand? Myamu Eddy Kenzo. Gye basabira obululu bwabwe nnonda tonnonda siriiyo. Nze omulimu gwange nze Eddy Kenzo. So bwe nkwata Uganda n'enjiwaana nti nnungi nga sigambyeko nti londa gundi oba gundi gwe n'otandika okutwistinga things ate gwe munnamawulire, then you are doing something wrong. Be honest and tell people the truth. Gwe ne bw'oba okimanyi nti nze gavumenti enkozesa okugiwaana mbulira obubi obukirimu nti Eddy Kenzo ekyo kibi toyogera birungi bya Uganda byekoze ekyo kyoba ombulira nti Eddy kyokola kibi oba okitegeera kubanga nze nyina n'ennyimba nga nkugamba nti nno abantu balya nguzi wano abantu mulonda abantu nga babawadde ssente aminisita babasiba wano nga mutunda kino gundi wakola kino gundi wakola kiri ebyo nabyo nabyogerako bwe nkeera enkyanga nze tourism ambassador nenkulaga ebirungi ebiri mu kidepo nenkulaga ebirungi ebiri emweya nenkubulira nti wano tulinawo empologoma tulinawo enjovu tulina biki. Why do you need to twist it the other way around? Uganda mwagala ewaanibwe ba Zimbabwe oba Zambia bwe nali Kenya tourism ambassador ekyo kyo mwakyogerako ki? Love your country bro. Thank you for explaining it very well. But please tewewunza Kenzo zina kirewunziza ate bino ebintu tobyeditinga post ngabwe tubyogedde wetugenda obipostinga ogenda Tereza nze natereera dda tondaba oli mu kukola bintu byabali ba blogger abatalina makulu beera omuntu akola ku TV. Kenzo nze natereera dda era tuli ku line yeemu. Abaana basomese bakwagala baana bakwegomba baagala kubanga ggwe kati bw'otandika okuva ku bulamu awo otandika okubuuza ebintu olw'okuba abantu bye baagala owulira. Please teach the nation and make sure you inspire them. Kenzo he's the tourism ambassador kuba byakoledde eggwanga kituufu asaana n'okubeeramu ekyo ekifo and of course Alan Cruz gemanya eno bagiyita Cruise exclusive Eddy Kenzo amusuuza. Anyway, your last words ezigenda eri abavubuka naddala njagala nnyo omuvubuka ali awo ng'akutunuulira nnyo omanyi kati abavubuka oyina engeri gyoba lifting emitima wabawa hope nti okutuuka okukikuba n'ofuuka international artist ow'amaanyi tekikwetagisa kubeera ku myaka 4 myaka 5 waba hope ennene. So njagala obeeko n'ekigambo ky'ogamba omwana oyo basically naddala omwana alina ekitone nga essuubi liweddeyo yalaba essuubi liweddeyo. Ekisooka kye njagala okugamba abantu mwenna abaliyo naddala abaana abato abakyalina chance nze gumulaba mundaba nti ndi successful and I am but in what? In talent. Waliwo ebintu ebirala bye njagala okwachivinga so I'm still dreaming, you know. One, mwebyo bye njagala okwachivinga olumu ntula nengamba Mukama sengo nyongera emyaka emirala 5 mabega nenzinamu nemba mutomu ku emyaka 5 emabega. I can change the world, you know. Kadde mwako chengeza ku njagala kubalaga how important they are right now ne golodi gwe bayina okuba abato kyabugagga. Nti senga Mukama olumu ngamba nonziza emyaka 5 gyokka emabega nenziramu nenfuna amaanyi ge nalina emyaka 5 emabega. I can change the world okusinzira ku byenjize ne byendabye. So mwabali eyo nga mukyalina emyaka mito enensi kati yammwe era mugikwatiridde ffe abavubuka abavudde we muli n'abagenda okudda wano we tuli ffe tubalazeeko nti ensi eno tulina kye tukikoledde ekitono ku busobozi bwaffe. You guys have more advantage nti ffe mutulabiddeko. Nze mbadde nkola nga sina gwendabira kati nga ndabira ku beebweru kati mwe mulabira ku wammwe yennyini. Please work hard and do better than me because you have the chance. Emyaka mugirina mingi ahead and you know what the mistakes I've done. Don't do them. You know the good I've done. Please do that
and put in your own creation also, double my work, double my everything, and be better than me. That's what I can say. Work hard. Believe you will achieve. Stay blessed, and don't forget that Eddy Kenzo loves me, man. I love you, Alan, I love you. Oyina kali akantu kotero gamba member. Byonna bye bimu. Naye anyway, baana bato bangi abazze kankuwe omwaka gumu gwe tukubye emabega kale oba mu mwaka oba kale emyezi. Naye mwana kigoyinamu hope. Kale mubaliwo bugoyinzo gamba nti mubawala nyinza okulaba ono mubalenzi ono ayinza okunsikira mulabanga ekintu kye kyanjawulo mu. No, abantu bonna bali hard working. Bantu bonna bali hard working. I really do appreciate saga kumala mu bantu banyi. Saga kumala mu bantu banyi. Abantu bali hard working and people are working so hard to achieve. So the only job I have to do is to tell them that whatever I've done, it is possible. You can even do it more. Chiraba being called, it's not magic in way to be called abikolwa. Era musobolo be achieving even more. Just try. Kati nno munnange gwe abadde yeebuuza taata Maya taata Amal bwatyo wagenza olunaku lwa leero akansubire conversation oginyumiddwa bulungi aŋŋambye mu bigambo bye naŋŋamba Alan interview eno togisalamu nange sigenda gisalamu mukama wange era ebinaavaamu byonna ebibala ebinaavaamu eno interview nange byakuntwala ku international. Naye Kenzo kana kambata bakwalula ddiye. Man, byange byakutoba sijja kulima gwe kyomanya nze ndi kana kambata embata kasiteemala okwalula akana ke kamanya bwe kabaawo. Kati bw'obeera kana kembata olw'amaalo ne Maya baki ate kati nze ndi mwana wa mwavu bo baana ba mugagga yenjawulo eriwo. Bali baana ba mugagga bali banjawulo nnyo nange nze ndi mwana wa munaku. Bw'bakwatako bakusindikira mbwa ze zikulya baana ba mugagga ate kati gwe tokimanyi omwana omuvubuka anaazanyira ku baana abo atayinaamu kasente tatawaana taata. Nze situndwa baana bajja kwesalirawo. Kale ne tumira ku bawalabu tekolanko interview banaye tumira ku bawalabu Kenzo. Bawala bange bo bakimanyi so much love always. I love my daughters and I love all my family. God first, family second. Kati bakimanyi. They know how I treat them, so I love them. Kansabe nga sinnaggalawo wano interview manyi buli mubagamba ogezesa ekisima kyo Kenzo mpaye emmotoka nkuwadde musibe bulungi mweraba.